Yeah, this is day 3 of the brooder. Brooder yaffe lwe lunaku luno olwokusatu. Nabawadde olunaku olusooka ne bwa olwokubiri, kati luno olwokusatu. Obukuku bwaffe bubadde bukyatambula bulungi n'okubeera nga feeding yayo naye ebadde ekyali nnungi, temperature eri nnungi, obudde bubaddemu ng'obubi, naye at least tugenda tuimprovinga. Nabagamba mu vidiyo yasooka nti ebbugumu olirabira kubeera nga obuntu buno tebusemberedde nnyo sigiri. Manya bufuna ebbugumu erimala. So tukozesa essigiri lwakuba nti eyanguya, abamu bakozesa ensuwa, naye ffe twasobola okubeera nga tukozesa ki essigiri. Olunaku lwokusatu si bubi tutandise okulaba nti obuwawaatiro obumu obw'enkoko ezimu bugenda buvaayo mpola mpola. Nga munalaba obwo closely bw'oba osobola okukalabaako, tutandise okuvaavaayo katonotono. Tegeeza process ebadde ekyagenda bulungi. So mu nnaku nga zino olwokubiri olwokusatu otandika okulaba obukoko obunafu. Naye mumanyi ki enkoko zonna zijja naye mubeeramu obukoowu, mubeeramu obutalina maanyi bulungi. Kati oba olina okukola ka sick bay ako n'oyawula obukoko obutasobola kompiitinga mu kulya mu kudduka na buno obulina amaanyi. Wano tugenda kubalaga ku sick bay gye twakoze wano. Kano ka sick bay tetwayawuzaamu. Sick bay osobola okawuza n'ebibokisi nobeera ng'ojjamu obukoko obutasobola kompiitinga mu kulya mu kunywa, kuba bw'obulekamu bubeera bujja kufa. Naye kati buno nga bw'obulaba eggulo bwabadde nga bunafu nnyo, naye at least mulaba nti nabwo kakati nabwo butandise okubeera nga bweyagala nga bumuvinga. Naye singa ate twabuleseemu eggulo bwali badde nga tebusobola kompiitinga. Tugamba brooder esooka tuyinza ogamba nti bagiyita survival for the fittest. Bw'obeera nga tebuli fit bubeera bulekebwa wabweru. So your brooder, that's the first brooder and the second brooder. Naye nga so far so good. Kintu kigenda bulungi nnyo 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 nnyo. Wano kiraba awo. N'okweyagala bweyagala buvaayo ne budduka ne bugenda eri, buvaayo ne budduka ne bugenda eri. Enkoko ziri omutwalo gumu. So nga bwe nabagamba within 1 week tujja kubeera nga twetaagisa expansion. Kuba bw'olaba nga only 3 days naye butandise okubeera nga bufiringa brooding, ng'ate brooder eri nnene nnyo 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 nnyo. So within 1 week expansion erina okubeera nga tugikola. So what you have to keep in mind nti brooder gyawulemu ebbugumu, asobola okukozesa thermometer, temperature n'ebeera nga yeyo yennyini yeetaagisibwa. Ffe tubeera tukozesa essigiri, manya okulaba nti nevo litaddeko, n'okubeera nga ensonda zino, don't forget ezo ensonda, olina okubeera nga ensonda ziri ne oval form, si 90 degrees. 90 degrees bwenyiganyigamu, naye bwebeeramu in oval form tebusobola kubeera nga bwenyigamu. Sick bay, something that is very important. Nga bwe nabagambye nti day 1, day 2, day 3 ebeera survival for the fittest, nti obukoko buno bubeera bukompiitinga, bubeera nga bw'amaanyi, obutalina maanyi bubeera bujja kufa. So bw'okolawo ka nursery bed akatono kibeera kiyamba obukoko obutalina maanyi ogenda nga bupiikinga. Yeah, anyway, so far so good. So this is day 3. Tomorrow tujja genda ku day 4 tulabe. Nina kubeera nga nkwata video zino paka obukoko buno bunaabeera nga buvaamu. Remember, first egg yaffe tugi expectinga in around 4.5 months. Myezi 4 n'ekitundu tujja kubeera nga tu expectinga egg erisooka. But buli so lively. That's it.